eddagala erya buli kika naye okyalemereddwa ofuna amazzi agamansuka, okyalemereddwa ofuna amazzi agaseerera, oli mukalu. Waliwo abantu abakkiriza nti bakalu era ne beevaako mu bitiibwa. Saagala obeere ng'oyo. Unless nga wakeberebwa oba nga wakizuula nti mu famire yo kiri genetiko, ekyammwe kirimu genes nti kiranda okuva kw'ono. Kiranda okuva kw'ono okudda kw'oli. Awo oli mutuufu okwevaako. Naye bw'oba tebannatuuka kikugamba mukwano toggwamu ssuubi. Waliwo eddagala ly'osobola okukozesa n'osumulula amazzi go. Omanyi olumbugu oba kye bayita coach grass mu luzungu. Olumbugu lukula mu luggya, lukula mu bisaalu, lukula ne mu nnimiro. Era olumbugu olwo luba lubi nnyo nga lwakuze mu nnimiro kubanga lukompiitinga nnyo n'ebimera. Naye olumbugu olwo lw'olaba ddagala ate era ly'amaanyi eri abasajja n'abakyala. Omukyala nga toyina mazzi ng'obonyebonye n'amazzi gagaanye mu butuufu ng'omusajja ne bwakukwatirira atya ne bwakuweebweta atya ng'osigala toyina yadde kavaayo. Ojja kunfunira olumbugu olwo ofune emirandira gyalwo. Emirandira sigamba buno obulandira obutini. Olaba olumbugu luyina kye twandiise nga stem kuba lukula lweyala bwe luti. Ati ojja kunfunira emirandira gy'olumbugu ogifumbe. Bw'ogifumba girina amazzi gasooka ne gikola naye ne gamala ne gazitowa amazzi ago g'oba otadde mu kuba oteekamu amazzi then n'ofumba. Amazzi ago ojja kunywerangako ku makya n'olweggulo. Fumba buli lunaku ku makya n'olweggulo, ku makya n'olweggulo okumala weeks nga 2 naye ogenda tandika okulaba results mu wiiki ng'emu. Ojja kutandika okola ng'omusajja akukwatako n'obeera nga osumulula oba osumulukuka. Mmwe abakyala abalina ekizibu nga nvudde ku mmwe abakalu kati waliwo abalala bambi nga mulina ekizibu eky'okumalira munda nga gwe tolabangako ku tuzzi omusajja akuweeweta. Kati njagala mutegeera bulungi kye nnyonnyola. Waliwo omukyala nga amalira munda naye nga tagawulira, naye waliwo omukyala agamba senga amazzi ngawulira naye amazzi gano eno ekyewuunyisa gagaana okujja, naye omusajja olumala papa n'amala bw'ati n'anjigyamu omukira nzirukirawo mu kiyigo n'enfuka. Ebiseera ebisinga amazzi gano eno buli we gagaana okufuluma nga gali blocked gaddayo munda ate n'ogafulumya ng'omusulo oba ne gadda mu bladder n'ofulumya ng'afulumya ki omusulo naye ng'ate gandibadde gakola kigafuluma but because oluusi mu nseke muno si muyonjo oba we galina okuyita si waluyonjo wali blocked ne geesanga tegasobola kubeera nga gafuluma. Era emirandira gy'olumbugu gino gijja kukolerako ku nsonga eyo. Ojja kubeera ng'osobola okuta amazzi bulungi nnyo omusajja akuzina owulire nga waawo. Abamu oluusi mumala n'okwegatta n'omusajja eyo ng'oli mu kutambula oluusi wayiseewo eddakiika nga 3 ogenda okuwulira bumu. Waliwo ago agayiika ng'ezo ziyiika enkwaso za musajja naye soogera ku nkwaso njogera ku mazzi. Waliwo yangamba senga mala okwezina amazzi ne gampitamu naye ng'ate twamaliriza dda yes. Era ntera okugamba abaana ab'obuwala oba ogenda ku kaddeeti oba ku kashow whatever naye ng'okimanyi nti ensonga zigenda gendamu okwegatta ate budde bwa kumakya tugenda kwegatta then ate ngende nga nina gye ndaga. Ne bw'ogenda mu kiyigo n'onaaba muyige okutwalanga empale endala gy'okyusa. Situla omukyala obuvunaanyizibwa ositula empale oba obeeramu n'empale ey'okukyusa mu kasawo ko ng'omanyi nti oli mu bintu ng'ebyo. N'ekirala osobola okubeera nga weegase n'ebbaawo ku makya mu abafumbo. Mbaadvisinga nnyo okukozesa gundi pantliners si nnungi as such naye zikuyambako nti empale togenda kubanga otudde amazzi gakuyitemu. Ngamba ku mmwe abalina ekizibu ky'okumalira munda. So w'oba olina ekizibu ky'okumalira munda gwe nga tolabangako ku mazzi naye ng'ate omusajja bw'akuvaako mu ddakiika nga 3-4 gajja ne gayiika oba ogenda n'ofuka ku ssaawa eyo yennyini ojja kunfunira olumbugu ofumbe emirandira gyalwo olunywe. Olumbugu luno lulungi lulimu ebirungo ebisobola okuyamba naawe omwami abamala empewo n'ozina omukyala naye n'omala empewo. Simanyi oba ontegeera kye ntegeeza nga teri tuzzi tuvaayo naawe osobola okukozesa olumbugu kubanga lukuyambako okwoza munda n'obeera ng'osobola okubeera ng'omala. Obeera wazibikira kati tuzibukula kulukuyambako okubeera ng'ozibukuka n'obeera ng'osobola okumala bulungi nnyo ng'omusajja bw'alina okumala. So tolulaba bulabi awo n'olubuusa amaaso n'oluleka awo noga I don't care. Nammwe abalina ekifuba kino ekisiiyirira waliwo ekifuba ekyo ekiruma juzi ne wano kyali kinuma naye nga sirina wendijja of course. Ekifuba ekyo ekisiiyirira wano mu bulago
naawe bw'oba olina ekifuba ekyo osobola ofumba emirandira gy'olumbugu n'onywako. Mu abakyala tukozesa family planning n'ogamba nti nnoonya ddagala lyakunjozaamu lyozo olwo olumbugu luyamba ku muntu alina constipation, chronic constipation, like nga gwe bw'ogenda emmanju mukwano osulayo busuzi ate nga bya buli lunaku bya buli kaseera si nti no kijja buzzi okusinziira ku ky'oba walidde but bulwadde bwo olina constipation. Kozesa ku mirandira gy'olumbugu. Omuntu singa wagenda mutwala ne bagamba olina kidney stones lojja kuyambako oba egyo emirandira gijja kuyambako okubeera nga olwanisa kidney stones. Ku makya ekitundu ky'ekikopo n'olweggulo. N'ekirala osobola okufuna like emirandira egyo n'ogitemaatema n'ogisitowaringa kati n'ogifumba olaba nga bwe tufumba ginger tea nti okwata entangawuzi n'ogisula mu mazzi n'ofumba n'onywa naye kino kyosobola okukikola n'ofumba n'onywa ng'anywa caayi okitegeera bamuyita coach grass tea oba coach grass herbal tea babitunda ne mu Uganda ndowooza babitunda ne mu Uganda nabitumyako wano eno online naye kuba bangambye bijja kulwawo okujja because of ekifuba kyange kino kibadde kinnuma eddobooza nti muliwulira bikuyambako okutereeza emimiro bikuyambako okutereeza like akantu akakaba kakusiyirira abantu abalina constipation onywa ku kacaayi olweggulo ng'ogenda kwebaka oba ogenda kuwulira bulungi enkeera oba ojja kgenda ofulume bulungi nnyo. Mbagambye tolulaba bulabi n'oluyitako mbadde njogera ku bakyala engeri gye tukozesa family planning tuzibuku like we get blockages munda eyo n'olubuto lwaffe oluusi terubeera lulungi because enseke zizibikira because of ebiragala bye batukuba hormones ze tuproducinga nga zivuddemu eri eddagala that is awo omuntu engeri gy'atafunamu lubuto naye wengenda eyo biba biwanvuwa. So osobola okuddayo nammwe bankuba kyeyo omaze emyaka 2 ku kyeyo bw'oddayoko e Uganda kwata olumbugu olwo lusaleesale bulungi nnyo fumba emirandira weenywere ojja kumbulya lujja kuyambako okwoza munda bulungi nnyo lukuyambako n'okwongeza ku basirikale b'omu mubiri mwe abalina abaana abalwalalwala omwana tava ku kitanda mufumbire emirandira gy'olumbugu omuwaanyweko ojja kulabawo enjawulo era ojja kudda oŋŋamba essenga munnange bye waŋŋamba byakola kubanga lukuyambako okubeera nga at least like luzimba omubiri gw'omuntu n'obeera ng'ofuna obutafaali oba ng'ofuna cells like ezisobola okubeera nga zikulwanira like white blood cells ezisobola okulwanisa obulwadde bwonna oba bulumbye omubiri gwo. Omukyala nga gw'oli eyo mu butuufu owulira oyagala kubeera nga olaba ku mazzi gano agamansuka oba okulaba ku mazzi waliwo amazzi ago agatufulumamu yadde nga tegamansuka naye ng'omaze waliwo amazzi ago agafulumayo yonayona ng'eri sojjoyisi mukwano olumbugu olwo lwekwate bwe luba luganye tujja gezaako ate eddala naye tusooke tukwate ku lumbugu. Temwerabira ku subscribinga ku likinga commentinga ku sharinga gwata sina subscribinga mukwano olaba wansi waliwo akagambo subscribing obeere ng'otwegattako omukama akunkuumire abanjagalire mubeere bulungi mweraba temujjanga okwo. Oguloboozi mugusonyiwe gwegwo si gulungi nnyo naye nga gujja terera. Yeah.